mwaka 2023 Kansulenti buli bulungi mwenna buli omu gy'asinzira okulabira akatambi kano. Lunaku lwa Sunday program ebimuli Bulange Mengo yeba etumbudde wepo n'omuweereza wammwe nga bulijjo amanya ge mmanyi obulungi nange mba ntudde wano okuba nti twogera ebigambo bino ensi ebimanye. Kale naye akatuuka sambyako otegeeze munno omugambe nti omukulu atumbudde ate twogere ebigambo bino tuveewo tugende ate tulinde biki ebinaddako ku lunaku olulala. Butyo nsooka kwetoola ensi yonna eri bannayuganda bonna gye basinziira eyo gye bawaŋŋangukira ogenda okunoonya ekyo ekigula emagala eddiba kubanga okwaba obwe munnange ensimbi zaali zibeekubya MP ate nga n'emirimu omuva ensimbi egyo nagyo gyakekwa nnyo era nga gyakafandali ng'eddya ly'obukadde y'ensonga lwaki buli omu yabinnyika mu nsuwa asobole okugenda okwefunira omulimu mu nsi eziddako asobole okuba nga yebeezaawo. Kale nno nsobola okubabuuzaako mwenna buli omu gy'osinziira okusookerera nga bulijjo nsooka kubuuza ku bannayuganda b'olina abali mu mawanga ageewalako kokko gamba nga bali mu Amerika mbatumiddeko mwenna buli ssaza ly'osinziiramu kula akatambi kano Kansulenti buli bulungi mwebale kukola mwebale kwebereramu butyo n'ab'e Canada muna mubulamusiza mwenna buli ssaza ly'olimu naye mutumiddeko mwannyinaze taata kojja singa mukaana embaagala nnyo mwebale kubeerayo abali e Bungereza buli kibuga kyonna ky'olimu mwebale kuba nti mulaba programu zino ne muzibeerako ne muzongerayo gye zirina okubeera buli muntu mukiwuliza bulungi. Mweva mu ggwanga lya Bungereza nno mba ngenze ku Ssemazinga Bulaaya mbulamusizaako mwenda bannayuganda abali ku Ssemazinga Bulaaya Kansulenti buli bulungi mwebale kukola mwebale kwebereramu ate mwebale kwambala kweriisa kwagala nsi yammwe ate nga mukyagitunira nnyo na biki ekigenda mu maaso. Mweva ku Ssemazinga wa Bulaaya no nengenda ku Ssemazinga Asia mbulamusizaako banyabule bassebo mwenna balangira n'abambejja basava ne bannaabana muli mutyana gy'osinzira okulaba akatambi kano ku Ssemazinga Asia Kansulenti buli bulungi mweva ku Ssemazinga Asia nengenda mu Middle East mwenna batumiddeko baganda bange abali mu kukakkala by'emirimu abanyuse abawumuddemu nammwe abali mu kugituulako essaza nabagira batumiddeko Kansulenti buli bulungi nkuumekereza ngenze ku lukalu lwa Africa mulamusizaako banyabo mwenna abali mu Africa Kansulenti buli bulungi mwebale kukola lunaku lwa Sunday nfundikira nzize eka ku butaka mu Uganda buli kitundu kyonna ekya Uganda mulabira akatambi kano kutumiddeko Kansulenti buli bulungi mwebale kwebereramu ate mwebale kwagala nsi yammwe. Kale butyo njagala muntagingire abantu bano wammanga njala muntagingire takatikkirwa Buganda Charles Peter Mayiga wasanya Kaloli njala muntagingire abasajja n'abakazi abazaana ba Kabaka njala muntagingire ab'amasaza ab'amagombola ab'emiruka abatongole wepona buli muntu yenna akwasaganya ku nsonga ezikwasaganya ku mbeera n'obulamu bw'abantu era n'ebyo enfuga y'abantu mu Uganda mwenna mbagala ku vidiyo eno. Njala muntagingire kuno omupembe Yoseri Tebahaburo Tabasirwa n'akabinja konna njala muntagingire n'abantu bangi nnyo information genda esolwalalo egenda bakwatako buli musse kinnoomu kubanga nze byange mbyogera kate ng'omusiza Gulesiya ntengenda kulirako bantu bange olw'ensonga nti saagala bamma mawulire ate bwe mbanga ngafunye. Kale olwalero nno tugenda kuyita mu bwangu olw'ensonga nti nina amawulire ge njagala tuyite bulungi nnyo buli mwaga ategeere olunaku lwa Sunday. Okusookera njagala sooka okubaza mwenna abakyali ku mutimbagano abakyayogera ensonga zino kubanga kikkakateko mu ssemateeka wa Uganda okuba nti osobola okwogera ku nsonga ezikwatagana ku nsi yo ku buwanga bw'enene na buli kimu kubanga buli lw'osirika kiba kitegeeza owadde omukisa omulabe okwegazaanya mu kitundu kyonna w'aba ali okutuusako obulabe. Kya bulabe nnyo omuntu omukulu ategeera emyaka egyesalirawo omuntu okugamba nti sirika obutogera ku nsonga zonna era kino kiraba kigenda bulungi ku mutimbagano gwa social media era njagala kuyisaawo nga sinagenda kalowoozo wadde ekigula luggi. Njagala buli muntu yenna ali ku social media oli ku bwenyi bw'ekitabo ya Facebook oli ku TikTok oli ku YouTube kwolabira buli mukutu gwonna gw'obulabiddeko oli ku Twitter oli mu WhatsApp group oba oli ku direct call oba muli ku TV ze Uganda. Kasooka episode kano tukimanyi bulungi nnyo nti mu Uganda Yoseri ayagala tuttira mu kimpukumpuku nga teri muntu ayogera okutiisatiisa abantu kuyitiridde emmundu ziyitiridde okutta abantu kuyitiridde ng'ate nababulidde akakodyo akali mu kweyambisa okutta abantu n'emmundu balina ekintu kye babala kinene nnyo abasinga obungi mujja kitegeera nga kimaze okutuukawo kuba kati essaawa zino manyi bannayuganda muli baakujjukiza nnyo omuntu akugamba ekintu olwaleero ne weesulayo gwa nagamba lwaki tukoga ekintu kino baakyogera kati faawo twasukkawo ate
tukuleekera ekintu ne tukikuteerawo gwe ne wejjusa oluvannyuma nga kimaze okutuuka kubanga tebuba buzibu bwaffe kubanga luleetu bwekubikira ate togikuba mugere oba terefayina bwekubikira gwe togikuba jjinja kujasandabira mu kubanga si yebeeresamu obubaka buno badde bulina okutuukawo mu ngeri yonna esoboka kale fe omulimu gwaffe gwakujja buli information ne tweyongerayo njala kubasaba musiyalinga vidiyo eno buli muntu asobole ogifuna kubanga ennaku zino information mugimanyi nti obwenyi bw'ekitabo Uganda baabuggyako lwakuba nti ate nabo babukozesa ate abaabuggyako naye nga tetulina kyakola tulina otutambulirawo kati buno obubaka njagala nga sinagenda Kalonzo wadde ekigwalo gino obubaka njagala bugende eri mwenna abaana bali ku social media ng'oyagala ensi yo njala kugamba mu ssemateeka wa Uganda akawaayiro akasooka koga nti obuyinza buli mu bantu power belongs to people yensonga lwaki twatandika ne slogan ega people power our power ekyo nga tukimaze era waliwo akawaayiro mu ssemateeka akagamba nti Munnayuganda omanye obuvunaanyizibwa bwo nti Munnayuganda bw'olaba nga ssemateeka amenyebwa oli waddembe okusitula eddoboozi lyo okwekalakaasa oba okukwata ekyo ekisobola okuggyako gavumenti ebimenye ssemateeka kati ku byonna kye mutya okukwata ye mmundu naye ate n'okwogera batandise obbatiisa kuno okulabula kobere mukwano gwange nali njogeddeko ne ku social media oba oli socialite oba okola mulimu ki sijja kufaayo tukimanyi nti Museveni akozesezza ssente nnyingi ku social media okugezaako okutiisatiisa n'okulemesa abantu okuvaayo okwogera obwogezi bw'abanga okwekalakasa Museveni yakulemesa n'akuteekako amateeka amakakali ne poliisi okukwata emmundu ebibira byonna abisaawawo ne ateekawo abayeekera ng'ekisigadde kwe kukozesa social media obenga okutumira abantu boogere kati gwe bw'ovaayo mukazi wattu musajja wattu n'ojja ku social media olw'okuba nti oyinza okuba nti walya n'otandika okukuba emidomo ng'okozesa embeera zo otandika okutiisatiisa abaana bali ku social media nkulabula kobere nga nali njogeddeko naawe oli mukwano gwange oli socialite oli munnabyabufuzi ng'oli ku TikTok oba oli Kampala oli wabweru Uganda ekiboozibozi eky'okutiisa abaana bonna bali ku social media nga boogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga oba boogera ku nsonga eviriddeko obulemu bw'abannaawe gye bali mu diaspora nkusaba naddala mu abali eka omuzannyo muguyitiriza n'akamanyiro kasusse gwe mukazi gwe musajja gwe ng'oli Kampala nga weefuula nti wali wa struggle oluvannyuma n'olya embeera z'okudda ku social media nga mutiisa abaana nti bave mu kwogera ku nsonga z'ebyobufuzi lya ssente zo sirika mubbe bantu bammwe naye ate ke tunaakyusa akatambi okubafuulira obwanga okubaddiza obwanga mu ngeri gye mubbamu abantu ate nga mubatiisatiisa baleme kuva mu byabufuzi baleme bave mu byobufuzi n'okwogera ku nsonga z'eggwanga tujja baddiza omuliro nkibaddamu nkibagamba omuntu ng'oli Uganda ng'olikolera ku TikTok nga mutandise agaboozibozi okudiscouraginga abaana obutayogera ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga lyabwe ez'ebyobufuzi obutogera ku nsonga ezikwatagana ku babbi abali ku social media ezitogera ku nsonga abantu batulugunyizibwa ezitogera ku kiwamba abantu mbukubanga mbatiisatiisa okudda e Kampala nnyabo ssebo gwali awo ng'okozesa social media okutiisatiisa abantu kikomye kubanga nze okwambala omuntu sikulina mbudde kuno okuba wooninga bw'oba walya ssente zo kwate mwayo gisirise genda mu nnyumba yo labirira abaana bakola bizinesi zo leka abala basobola okwogera boogere kubanga ssente muzirya ne zibafuukira ekizibu ate ssente namba ziteziggwayo abaasooka ozifuna kati bakyazinoonya kati gwe nkugamba ali e Kampala kozesa ennywa buugiyo ng'oyogera n'abaana bo era ng'okola bizinesi zova ku bantu abalala kubanga ffenna tetugenda kusirika era singa naddamu n'embira banja kujja n'amannya gammwe nga menye ate mbasawule muleke buli muntu akose constitutional rights ze goba walya sirika nkiddamu bw'oba walya sirika muve ku baana b'abantu goba gwe watuuka nga luli wali mwavu kati wagaggawala ng'otandise okudiscouraginga abantu obutayogera ku social media ku nsonga zikwatagana ku ggwanga n'ensonga ezibakwataganako ababafera n'abababba n'okubonabona kw'abaana bali mu diaspora zip up and keep quiet otherwise singa tunaakukyusiza akatambi ojja kwejjusa lwaki wabeera ku social media ekyo nkimaliriza ngenze ku kalowoozo ka leero kanono akalowoozo ka leero ngenda kajja mu bigambo byenda bibaire bitambula ku social media era njagala mumpulirize bulungi nnyo musalemu akalowoozo kano kagende ku social media platform ez'enjawulo buli muntu akawulirize bulungi ennaku z'omwezi mbagambye ziri 21 mbagambye ennaku z'omwezi ziri 21 ezakakonka ku mwezi ogwokutaano omwaka 2023 mu kalowoozo ka leero ngenda bagamba ebigambo bino njala mubiwulire bulungi nnyo njagala buli muntu bikutule mu mutima obuulize bulungi nnyo era bwe tunaavira ku vidiyo eno
ng'ofunyemu ekyokuyiga weekube mu mutima. Naye kano akalowoozo ngenda kasindikira Yoseeri tibahabulwa lutabayisirwa mutano wakale kyensi yatetamizizidde ensanga bisibe ne famire yo n'akabinjako konna ak'abafere abali mu gavumenti abawamba obuyinza n'okutulugunya bannayuganda. Mukawulize bulungi nnyo akalowoozo kale mukasindikire tibahabulwa akawulize bulungi nnyo. Ffe bannayuganda obuzibu tulimu ke katenga kasusizza obungi oba kasusa obungi. Buli bakugamba nti sirika ate gw'osirikira dda toddamu kwogera. Naye njala kugamba oba osirise oba oyogedde era ojja kufa. Kyandiba kituufu nnyo n'osigala ng'oyogera okusinga okusirika kubanga abantu bangi nnyo tebasobola kweyogerera. Wano nno wenjagala okugambira Yoseeri nti mu Buganda tugamba nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro, obuteebuuza butambuza amazzi ekiro. Ekivunulwa nti amazzi singa gali gategeera ng'abantu nti osobola okulira ne bukya n'olyoka otambula n'omanya mu kwesi si osobola okuyita. Mu mbeera y'emu abakulembeze bangi mu nsi yonna n'okwetoloola ddala mu nsi yonna abasinga obungi baddikiteeta bannakyemalira tebayiga ku nsobi ze bakola n'ensobi ezo z'abantu ze baakola bo nga babalabirako ddala. Yoseeri tibahabulwa. Eno message njagala egende olwali mu kalowoozo ka leero. Nga bwe nkugambye nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro, Yoseeri tibahabulwa ne gurupu yo yonna. Temujja kuyiga kubanga obwongo mulina butono ate kyemusinga okumanya kwe kuba nti kutiisatiisa bantu. Era njagala kugamba bannayuganda basinga obungi. Olitadda ku TV ne ku radio station bwe mbabulira nga bakuinambuka mbu tuli bangi nnyo twabawamba era tubasobola bikinno. Muli bangi lwa mmundu kubanga emmundu abantu batya emmundu. Naye mu nnamba muli batono nnyo kubanga mujjukira ne mwasunga nti bantu bammwe bwe baakulira mu Buganda babazalira mu Buganda baafuuka Baganda era n'empisa z'Abaganda. Mugezaako nnyo bateeka mu mpisa zammwe ziri ensiwusu z'empisa naye tebajja kutwala mpisa zammwe kubanga n'abamu gye mulowooza nti gye baava si gye baava baazalibwa mu Buganda tebagenda kuddayo. Kati Yoseeri njala kutegeeza nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro ate temwebuuza n'okutegeera mulina kutono nnyo. Baddikiteeta basinga balinga amaato nti gafa magoba. Tugenze bwe tuti okutulugunya, okutta, okuwamba, okweddiza ebintu ebisinga obungi eby'eggwanga n'ensimbi gwe mulimu ogusinga okulwa baddikiteeta ne balowooza nti ebintu bino bagenda nabyo ekintu ekitali kituufu. Baddikiteeta basinga mu nsi tebayiga. Ebyobugagga byabwe byonna bifa ttogge. Olw'okukozesa obuyinza obungi okubba n'okutulugunya wamu nga bagaggawaza famire zaabwe ne baddira ebyobugagga ebisinga obungi babiteeka ne mu nsi z'amagulu beeru naye nga tebakimanyi magulu meeru ye muntu asinga okuba n'enkwe ku nsi. Olwaleero akusekera naye bw'akkuba omugongo ate ayogera birala. N'olw'ensonga njala bategeeza famire zammwe eya Yoseeri n'abantu abalala okutulugunya abantu n'okubabba olw'okuba nti mwagala okweddiza ebyobugagga bya Uganda. Ensi tekungula mujja birekawo ate n'ebisinga obungi temujja bikungulamu kye mwagala. Okusinziira ku mbeera nga bwegenda mu nsi n'obutalowooza n'obuteefumiitiriza n'okuyigirako ebyo biriwo, Yoseeri kano akalowoozo kako. Olw'okuba nti mubbye ensimbi z'eggwanga, mubbye ensimbi enzibe, ssente eziriko omusaayi gw'abantu temuyiga. Mwandibadde muyigira ku bintu bino bye ngenda obbalaga wansi mulyoke muve ku bantu n'okubatta kubanga buli muntu gotta abeerako ekyo ekikubeerako gwe eyalagidde omutta kubanga ye muntu nga muntu Katonda alina obuyinza obutta omuntu so si ggwe ng'omuntu. Yoseeri mu bakulembeze bonna abalifuga Uganda omuli omugenzi Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa tewamuyigirako kubanga yali musajja muwombeefu nnyo nga yagaliza ensi ye ate ng'agyagaliza emirembe tewamuyigirako. Nejja mukama we yakutendeka obutujju Milton Obote Kawenkene n'atulugunya n'acunya natta tewamuyigirako. Naye ate Milton Obote asooka n'owookubiri tewaali njawulo kubanga bonna baali muntu y'omu. Enjawulo nti oli yafugako emyaka egyasooka n'egyokubiri. Tugenze mu maaso era ku Tito Okello Lutwa naye tewamuyigirako. Tugenze ku Idi Amin Dada naye tewamuyigirako. Tugenze ku bakulembeze ab'ensi endala abadde mu mbeera y'emu. Tugenze mu maaso kuno njala kutegeeza nti ebikolwa byokola n'omugenzi Sani Abacha eyali omukulembeze wa Nigeria dikiteta yabikola natta n'awamba buli kimu n'akikola yamaliriza ng'era bw'ogenda okumaliriza. Kuliko omugenzi Mobutu Sese Seko Wazabanga naye bw'atyo bwe yatta n'atwala buli kimu ekisoboka naye buli kimu yakireka. Amayumba,
amafaamu, ensimbi, ennyonyi, amamotoka ag'ebbeeyi agasinga obungi gameramu n'emiti. Tugenze ku mugenzi Kano Muhammad Mijaro Gaddafi naye bw'ati bwe yasirika. Tugenze ku mugenzi Saddam Hussein bw'ati bwe yagenda. Tugenze ku mugenzi Hussein Mubarak owa Misiri bw'ati bwe yagenda. Buli kimu ne kizikirira. Tugenze ku mugenzi Mugabe bw'ati bwe yasirika. Tugenze ku mugenzi Jose Eduardo dos Santos owa Angola bw'ati naye bwe yasirika. Eby'obugagga byonna ne bisaanawo. N'omwana yali amusikidde Isabella dos Santos naye abazungu bamwefuulira obugere essaawa zino takyalinawo agamba nti yasinga obugagga bayina ssente. Kino kituzaawa. Yoseri ngira kutegeeza. Ne bw'ona okuŋŋanya entuumu za ssente obudde olina butono. Ekyokubiri ngira kutegeeza nti buli kintu kyonna ky'okola oba oguze Proti South Africa oba ogiguze mu America oba ogiguze Vietnam oba ogiguze Dubai, amawanga okuli America okuli United Kingdom, European countries n'amawanga amalala buli kyokola kyonna bakiraba era bakyetegereza. Essaawa 24 ennaku 7 ewiiki ennaku 3 omwezi n'ennaku 3 mbwizizo omwaka beetegerezawo woteeka ssente zo akawunti kwe ziri eby'obugagga byolina. Ng'oyagala okutegeera nti abasajja bano bakumanyi bulungi nnyo, wandibadde weebuuza badikiteta basinga eby'obugagga bikomekereza luddawa nti tewali, abaana be bafunye mu luddawa nti tewali, nti kasitova mu buyinza ne bakujja mu buyinza kiba kitegeeza buli kimu kigenda kufa. Kati Yoseri ndemu onookola investment okwetoola ensi, nkubuulira olina kugenda kukya mu budde butali bwawala nnyo nga toli mu buyinza awo, buli kimu kye wafiirira kye wabbira eggwanga n'olitwala, tolina kyogenda kusigaza kubanga abazungu bagenda bitwala. Olw'ensonga tukirabye abakulembeze b'emmenye bonna ababba ensimbi z'ensi ezo. Amawanga g'abazungu gasigaza ebitundu 45 ku buli 100 ku bugagga obw'ensi ezo. Bano abadikitete bali bamaze okusiga mu nsi ezo nga bazimbye amayumba, bakoze ezi bizinensi, bakoze ezi factory, balina ennyonyi, balina amamotoka. Ebitundu 45 ku buli 100 ensi z'abamagulumeeru zasigaza ensimbi zino nga omusingo bo gwe baafuna ku nsimbi ezo. Muti naawe bw'olina obuwumbi bw'ensimbi obusukka mu 100 plus era nga gwe mugagga asinga mu Africa, zino ssente zonna ziwandibadde oga nti otirako abantu, owambirako abantu n'okusanya ebintu byewasangawo, tolina kyogenda kungulamu kubanga oyambala essaati emu enjeru oba ya bulletproof simanyi oba mulimu musambwa simanyi, oyambala ndaweyeegi n'ekipale kipale kyo oba kya bbulu oba kya kkala ki n'ekigatto kino kibbomu n'oyambalirako kino kiringa ki open ky'oyambalirako mpozi n'enkofiira n'omuliro baale gwe baakusiba omuli empewo zo ze baakusibamu. Tolina kya kintu kisinga ku ekyo. Essuwaani y'emmere olyegi, ekitanda oba osula ku mukaaga oba kiriko music oba kiriko massage, Katonda y'amanyi. Ndio nawe kwenda kutuuka Katonda akutwale nga tonna kyogenda kutwala na buli kimu kiwabba kisigala awo. Kekabadde akalowoozo ka leero, mulekerawo okutta abantu, mulekerawo okuwamba abantu kubanga byonna ku nsi kuno tugenda birekako tewali kigenda maaso, buli kimu tugenda kirekako. Awo kekabadde akalowoozo ka leero, kati tugenze ku kiggulalugi, buli omu owuliriza bulungi nnyo mu kiggulalugi kya leero. Ekiggulalugi kya leero mpise ku social media okutandika olunaku lwajjo, nendabako ekibooziboozi ekitambula nenkyetegereza bulungi nnyo ng'omuntu alimu empeka emera, ne neebuuza bannayuganda twaba ki obutayiga era lwaki tuwagala nnyo ebintu ebiyiise. Gwaseka olwayo nti omanyi nti gwasoose okuseka oseka katono nnyo okusinga omuntu asese ng'asembyeyo. Kino nno ky'ekiggulalugi kya leero era njala kigende buli munnayuganda w'oli ng'olina emyaka 18 okweyongera waggulu, wuliriza nnyo ekiggulalugi kya leero. Ngenda kijja mu lufumo olugamba nti gwe awanise tosekerera wankenku, gwe awanise tosekerera wankenku. Ekivunulwa nti edda ennyo oba nakati bwe tuba nga tukyasobola okuyiisa kwe kuluwa n'okuwanika kwe kuluwa. Omwenge gwe twali tunywa oba gwe tukyanywa ennaku zino gwe bayita tontomera, ate ngera gwavangamu enkangaali, omwenge ogwo gwavanga mu mbidde. Embidde zino zaatemebwanga mu nsuku ne ziwanikibwa ku bibanyi waggulu mu biyungu, oba ne ziwanikibwa ebweru nga zitindiddwa bulungi nnyo okusobola okwengera. Kati bwe zengera munnange tuziyituziza mu maato oba mu ssogolero, tuzisogola ne muvaamu omwenge omuganda, ate omwenge omuganda oluvannyuma ne guvaamu enkangaali. Kati ebiseera bisinga nti abantu abamu bwe basogola omwenge guno nga gumaze okujja,
bwe gumala okujja era obulungi nnyo era guyita mu process ne bagufuulamu enkangaali naye abasinga obungi baba bagutunze ne gusigalawo munne gukenkuwala kati okukenkuwala kukiba kitegeeza omuntu aba takyasobola kugunywa guvudde mu mbeera y'okunywebwa kuba gugwa gukeekuuse kati gwe wenna omuntu gwe ŋŋambye nti awanise tosekerera wankenku oyina amabidde ku kibanyi olinda kusogola era oyiise ate ng'oli omwenge gugumudebyeko gukenkuwadde oba osekerera waki nga naawe oyina amabidde g'owanise ku kibanyi kitegeeza embeera y'omu ono awanise gy'ayiseemu oba embeera y'emu alina enkenku gy'ayiseemu y'embeera y'emu gwe awanise alina amabidde ku kibanyi gy'ogenda okuyitamu kubanga mwonna muli basogozi era muli bayiisi ba mwenge lwaki mbagambye ekigambo kino ndabye ekibuuzo ekitambula ku social media wakati wa muganda wange MC Cuts n'omuwala gwe yaganza gumugamba nti yamusiiga obulwadde njagala bba wa side yange era buli omu njagala ogiwulira bulungi nnyo saagala buli muntu yenna ali ku social media onenye omuwala oyo oba onenye MC Cuts njagala osooka ozuula ekigambo kino Katonda yatutonda ku nsi kuno natugamba nti mugende muzaale mwale era ensi n'agituweesa ddembe y'ensonga lwaki tosasulamu kagossa ne bw'ofunamu enkenyera ng'oyise Windows oba sekabuzo bazikyankalanyemu bakutwala mu garagi emulago oba ekiruddu ne bakkanikamu ne waliwo abasukka mu mechanical conditions nga weetaagisa kye tuyita emergency oba intensive care unit intensive care unit obeera mu kisenge bw'omu nga oxygen abasaba kuliko bali special kati ogomu kagossa on daily basis ogwa intensive care buli lunaku waliwo eddwaliro likyazinga bilioni mu n'ekitundu ku 2.3 okubeezaawo obulamu naye Katonda banga akuwadde obulamu okussa ku bwerere kitegeeza mwebaze nnyo kanjira kutegeeza taata gwata naseka ayogera n'ekibozibu era mbasa mu 10 okusharinga video z'omuwala oyo ebifaananyi bye ne MC Cuts emboozi ye ensonga eriruddawa nga tetundagenda wala embeera zonna n'obulwadde bwe tuyitamu mu nsi kati obuliwo bonna buli man made obulwadde buno bukolebwa bamagulu meru bakola obulwadde buno babukolanga biological weapons ebyokulwanyisa ebinamuzisa ebitambuzibwa mu kusiiga abantu obulwadde obubatta mu mpola oba ekirindi kye bakola kati butyo n'akawuka ka siriimu Katonda si ya Katonda era saagala muntu yenna ali ku social media wali mu Uganda weevume Katonda takeeranko ku makya n'akola kawuka ka siriimu akawuka ka siriimu kali man made kaakolebwa ng'era we mbadde mulabye ssenyiga 19 bwe yakolebwa obukolebwa era atayigira ku ssenyiga 19 nti endwadde zikolebwa kitegeeza ojja kulwawo okuyiga ate ojja kufa nga mbuzi kubanga totegeera kati gwe yenna ali eyo ng'otambuza emboozi eyo mu exposing omuwala mu exposing MC Cuts teyayagala endwadde zino zonna eziruma abantu mu nsi yonna ebitundu 9 ku buli 100 zonna ziri man made zaakolebwa muntu yazikola nenge endwadde zonna bazikola basinzira kusaanyawo kukendeeza namba ya kaddugala wonna wasangibwa ku lukalu lwa Africa nkiddamu gwali yaseka ng'osekera omuntu kuba nti mulwadde wa siriimu alina kansa simanya alina ekirwadde ki maama ngenda kusaba seka mpola kubanga ekiva ewooli kijja wuwo we twagambira nga tosekerera nnaku yange kuba neeyo ndese eyambala ate yange eyinza okuba eyambadde t-shirt nga nze ng'eyiyo eyambadde kanzu sinakindi eyiyo eyambadde ovulo ng'ejja ku sipiidi eyayiriiri we tugambira nga tosekerera nnaku yange neeyo ndese eyambala gwali ku social media ng'ogamba oyogera bino njala kutegeeza bw'obanga okyajjamu empale nga togenda kwetaawuluza sekampola kubanga buno bulwadde ekiri atabaala kyekiri anasigadde waka oyinza okuba oli mufumbo ng'oli happily married nebba omonitoringa 24/7 aliko ne GPRS lwanayenda tojja kumanya era lwagenda okwendako ajja kujja n'obulwadde oba gwe kennyini osobola obuleetera bbaawo n'obumusiiga nga tamanyi kati ngenda kusaba bw'obanga ojjamu empale nga togenda kwetaawuluza era ng'oli myaka emikulu egitegeera tosekereranga muntu afunye ekirwadde kyonna kubanga teyakyeyagalira kati omuwala ono bwe yali ng'ayogera yabagamba nti nno nze twakkiriziganya n'omuntu wange ne tukola ekintu ekyo kati nde mutambuza ebifaananyi please tubenga abantu abakulu
akitambuza enkya kigenda kukwata gwe singa banakutambuza ogenda kukola otya. Kyemulina okukola kiri ekintu kimba kiyita counseling. Bwe muba mumanyi omuntu oyo waali mugende muwe counseling afune yagenda afune obujjanjabi era bamuwe ku birowoozo ebyomuzengulu asobole okubeerawo so si mu postinga mu exposinga mukola mutya eri abantu abamaze n'obulwadde emyaka 3-4 nga we bali bazadde abaana balamu bakoze bizinesi balamu naye batasobodde kwejjanja byembera gye bayitamu kati gwe bw'otandika okuseka opostinga osharinga mubulaminga omuntu tewali gwajja kubulaminga omukyala kuyakuga mu statement ye ekintu nakikola nkyagala n'omuntu wange era kyali kyakyama nnyo kati mwate ekintu kyekya lwaki mukifudde kyakuzanyirako kale ekiri atabala kyekiri nasigadde waka ate zino biological weapons tebazikola ndizigenda kukwata mu kikolwa kyokka kyokka nnyingi nnyo esobola okukwata mu ngeri yonna okumanya nti bano abasajja batemba magulu meeru obulwadde buno busobola n'okukwata omwana ali mu lubuto atanana bawadde ku nsi bwefaanana era basinga obungi abalina obulwadde ennamba esinga obungi ebitundu 2/100 babufuna bayita mu kuzaalibwa nga bazadde bwe balina obulwadde obwo ebitundu ndooza ebitundu biri bibadde 2/100 ebitundu ebirala 50 babufunye bali mu kwegadanga ebitundu bisigadde babifuna mu kukyusa oba okufuna omusaayi gobadde okimanyi nti n'empisa obuyiso omusawo ojja kukozesaako nga tasoose gifumba nga agikozesa ku muntu omulala esobola okufunisa obulwadde obwo kati emitendera giri 3 osobola bufuna mu accident osobola bufuna mu kuzaalibwa osobola bufuna mu kikolo ky'okwegatta osobola bufuna mu kikolo ky'okukyusa omusaayi w'okukola ekintu kyonna kati gwali yaseka ng'osekerera abulina nkusaasidde eno mmere ya lumbe n'ataaka abajja gifunako kubanga kyali kirwadde ekyakolebwa omuntu so si Katonda tobuleminganga n'oteeka omusango Katonda mu yakutonda ekirwadde ekyo n'ebirwadde ebijja byonna ebisinga muntu magulu meru yabikoze ng'abikolera omuddugavu yensonga lwaki bw'owulira ekigambo ekizze nti wavuddeyo virus eno zisookera mu ggwanga lya Congo ne zigenda mu Liberia ne zijja mu Sudaani ne zijja mu Uganda Africa strictly lwaki tebabyogerako mu nsi z'abazama abagulu meeru lwaki buli ndwadde esooka ejja mu Africa lwaki si mu nsi ndala sooka otuuze obwongo bwebuuze kiki ekigenda mu maaso mu Africa kubanga bakwagala bakendezeza ennamba yo kyenjagala ofuna obwongo kyemwandikoze kiri ekintu kimu munoonye omukyalo oyo mumutuuze mumubuulirire nti akyasobola okufuna obulamu obujja singa akkiriza embeera mwali n'amira eddagala neeyagala neerabira ebyaliwo era asobola okudda mu mbeera omulabi naye buli omu apostinze ndaba embeera mwali after before nedda bw'obanga okyajjamu akawikka omulalo nga togenda kwetaawuluza sekampola kubanga ekiri atabaala kyekiri anaasigadde waka museke empola kubanga awanise tasekerera wankenko era oba wadde opostinze video gijjeeyo gideleting toddamu gisharinga okujjako ng'oli yakukwata bukwasi kuba amateeka we gali nti oli bw'aba yakukwata n'akusiga ekirwadde by force ogwo omusango it's a criminal case noba nga tiyakukwata nga mwakkiriziganya bulungi nnyo buli mulimu n'empeera omubbi agabana ngwala ne bw'osoma emyaka gyonna omala n'ofuna kyetufuna final examination n'olinda results zino zivaayo kati kyekibadde ekigula lugikyaleno mbaseebusabi bambi please temusharinga mu bintu bya mukyalo mumwongerako kyetuyita depression mwanyinaze namwibwa kyagamba kyebayita akitani akita depression mwanyinaze shanta namwibwa akita depression nenga kyandibadde ekigambo ekituufu bakiyita depression so buli kyemukola ku social media right now temwina kyemuyambye mwana oyo kujjako mwongerako kyetuyita depression so bwamuli okumpi genda otwale omwana yafune counseling asobola okufuna ekyo kyalina okufuna kubanga abantu bangi abali abalwadde naye nga balabika bulungi nnyo ng'onza n'okoza sina mulwadde so okulwala si musango ate ekirwadde Katonda si yakikola kyakolebwa muntu nga gwayogera era mpuliriza olwaleero kigula lugikiwedde katugende ku video ya leero Kansulenti yose yotuuse tuyoke tugende mu maaso njala tandika bwente okusookera ddala njala kwebaza mwenna abaafunye obuvunaanyizibwa
n'obukulembeze okwetoola ensi yonna abasajja Abaganda n'abakyala Abaganda bazaana ba Kabaka. Njala obayozaayoza mwe bali nnyo okufuna bukulembeze na buvunaanyizibwa. Nammwe mwenna abalondeddwa abamasaza bapya abamagomboola n'ab'emiruka mwe balitwala obuvunaanyizibwa obwo. Naye buli kimu tujja kyogera kati tujja kibalaga nti kikyanvu kituufu. Bwe byafulumye saasose byogera kunali nakye neetegereza. Naye mu bintu byonna bye nasinze okwetegereza, nina omwaka oguwedde waliwo omwami omu Ebungereza eyo Mayiga gwe yateekako essira ennyo ng'ayagalamu obwami. Nga nakuno okukyuka tukunaba nengezaako nnyo okukiringiza nkinwira nga nkirinze bwe kinalabikirako wonna ndyoke nkube mu kintu kino ebituli. Era bugenze okukeerera okutunda mu nsonga zino nga kivuddeyo kitya. Mwenna abantu abali Ebungereza mujjukira bulungi nabagamba nti omukungu wa Kabaka eyaliko yali takwatagana Mayiga era nga Mayiga essaawa nayagala mukyusa naye nkikuba ne kirwawo. Naye era bugenze okukyanga omuntu gwe yali ayagala okussa mu kifo ekyo era amaze n'amuteekawo. Omukungu ono ye mukulu bamuyita omumyuka w'omubaka owokuna mu bbendobendo lya Manchester eyamugambye nti omukulu yemuyise wa kitiibwa Enoka Mayanja Kiyagga. Oyo mukulu namubagamba dda nga Mayiga alwa n'omussaako. Kati bwe namulabe ne ngamba waayi bye era bino fayina bituuse. Naye nze ekizibu kyange si kya Kiyagga oba n'abantu abalala bafunye obukulembeze. Ekizibu kyange kiri bwe kiti. Ofunye obukulembeze oba obufunye abukuwadde si ali mu buyinza obutuufu kuba njala bategeeza ng'atandika program okukyukakyuka kwonna okwalondeddwa n'abakulembeze abalondeddwa temulina musango. Naye yabalonze ffe gwe tovunaana kubanga si ye muntu omutuufu alina okubeera mu ofiisi eyo. Era njala tegeeza mwenna Abaganda ne Uganda yonna nti omwami ono amaze emyaka emirala 5 mu ofiisi gye bweddu nga talina ndagaano. Era butyo lwe yajaguza emyaka 10 nga yafutubadde ku Buganda yazzeemu n'akola okuwandiika okusaba ku butongole ng'asaba Ssaabasajja Kabaka amwongere ekisanja. Ebbaluwa yatuuse mu ngalo za Ssaabasajja Kabaka naye yakinunulira Kyamuli ng'essalambwa ya Nsenke. Nkiddamu omukulu ono yazzeemu n'ateekayo okusaba kwe ng'ayagala bamwongere ekisanja ekyokusatu. Ebbaluwa yatuuse bulungi mu mikono gya Ssaabasajja Kabaka naye yagitunudde Kyamuli ng'essalambwa lya Nsenke kubanga ndowooza agamba Abaganda tebategeera naye nga bategeera bulungi nnyo. So kati njagadde bategeeza nti omukulu ono yasabye ekisanja ekyokusatu naye Ssaabasajja Kabaka yamutunudde Kyamuli ng'essalambwa ery'Ensenke kubanga naye muntu mukulu ategeera ate nga amanye embeera bw'etambula lwakuba ate mukosefu era yatunudde ebbaluwa n'agiteeka. So njala bategeeza mwena bafunye obukulu mwe bafuna bukulu. Kati nze kuno kusaba kwange tugende mu maaso. Bw'oba wafunye obukulu ng'oli mu diaspora, bw'oba wafunye obukulu ng'oli waka, bassebo bataata mwenna ngenda basaba ekigambo kimu. Mwalonderwa muweewo obukulu. Njala mukumeekume bannayuganda bonna we bali nga temwawudde mutu wa Muganda oba Mukiga Omusolo mukumakume bannayuganda mu mbeera gye balimu si nnungi. Kyekisookera ddala. Ekyokubiri, muffe nnyo ku nnyingo enkulu ez'okukuuma obuwangwa n'ennono n'okukuuma Obwakabaka bwaffe obwa Buganda ng'era mukuuma Nnamulondo n'okukkingiriza Ssaabasajja Kabaka. Temwetirira. Omulimu gw'okwegerera Ssaabasajja Kabaka twagwa waffe ku social media si lwakuba nti twalina byakukola. No, twagenda okulaba ng'abantu abalina okwogera ensonga zino zirambula. Buli omu yafuna omune gw'ettooke n'agubatika mu kamwa n'asirika. Ne tugamba nedda ffe katweweza omumba mujja zitukyappa naye ng'ensonga tuzibategeezezza. Era byava mu kulonda mwabitegeera bulungi nnyo. Ssaabasajja Kabaka yavaayo lwakuba tumulwande n'asobola okuba ng'abeerawo. Kati ngenda basaba n'obuvunaanyizibwa. Siina gwe nnwanyisa, siina gwe mpisa mu maaso. Wabula ekinnuma nti abafuna obukulembeze ate mutuuka mu yafeesi ezo musirika. Embeera ne muzisiriikirira Obuganda nga busaanawo. Ekibbattaka kiri mu Buganda naye teri mukungu wa Buganda oba ali mu diaspora ayogera ku nsonga ezo. Okujjako okutegeka emikolo egy'okweraga obwerazi n'egy'okiyita mu luggi ekintu ekikyamu. Ngenda basa buli yafunye obukulembeze vaayo oyogere ku nsonga ezikwatagana ku buwangwa bwo n'ennono n'Obwakabaka bwa Buganda. Ne bw'otayogera politics kubanga tekikkakatako. Ne ku lw'Obuganda ku nsibuko yo, ku lw'ennono, ne ku lwa buli kimu Obuganda kikukubeereddewo okuba nti oli Muganda kye mbasaba mukole nammwe abali ewaka. Mulimu okusirikirira nsonga za Buganda. Ekisookera ddala nga tugenda mu maaso. Omulimu gwa Yoseeri mu Buganda omukulu kwali kunafuya
na buli kimu ekyo ekiri mu Buganda kissa wansi. Nazzi kuno Uganda eyo gyemulaba yafugibwanga ebiwayi bibiri. Obwakabaka bwa Buganda wepo n'ekiwayi ekya gavumenti eya wakati. Era nga Buganda eba teyogedde gavumenti ebeera mu kweraliikirira olw'abasajja n'abakazi abaalondebwanga nga bo mu kwogera teri abakwatira nsawo. Era nga buli mukulembeze omutuufu eyavanga emmengo ng'alondeddwa gavumenti ya wakati yabeeranga wankizo nnyo okutuusa jjo ly'abalamu wano bwe baaleeta omumpembe Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga n'akyusa buli kimu n'akifuula kyakifuula nnenge nti buli muntu yenna yamugamba akuggyako ng'osirise kitali ekyo sigenda kuba nti nkuwa obukulembeze. Omulimu gwa Yoseeri okuseeteeza okulinnyirira n'okutyobola ekitiibwa kya Buganda mu byobufuzi mu byobuwangwa n'ennono gamba ng'okwonoona emitendera gyonna egy'obukulembeze n'agisaanyaawo, emitendera gyonna egiyitamu okulonda abakulembeze n'agisaanyaawo, emitendera gyonna egiyitibwamu okukuuma obuwangwa n'ennono n'agisaanyaawo, buli kimu ne kino ekitulibwako n'okutuuka kati olwaleero. Njagala bakubira mulango gutakungula nti gye mukoma okusirika n'ensi gye bakoma ogitwala. Abatamanyi kigendera ky'abasajja bano kiwanvu nnyo naye ng'olwaleero nina n'akatabi k'engendo bazanya mujja kukakasa ebigendero by'abasajja bano nti olumu boogera ku mazima lwakuba ne mu mazima mugawulira ne musirika temwagala gategeera. Njala sooka bategeeza Buganda ne bannayuganda ababeera mu diaspora mwali nkonge y'amaanyi nnyo mu bukulembeze bwa Yoseeri n'okukulaakulanya eggwanga naye kiki ekyatuukawo olw'ensonga nti Yoseeri mu kwoza n'okwanika mu ttaka n'okunafuya buli kimu teri amukwatira nsawo. Yoseeri ngenda basomera ebintu bino wammanga ndyoke ngende ku kinyusi kya programu eyandeese. Yoseeri yamanya nti Abaganda bali mu diaspora ekisooka muli bayigirize munyumunguziddwako ku mbeera y'ensi ezaakulaakulana ate mwali temwetaaga nsimbi ze nga temulyankuzibwa ate nga temwejjusa ku bigambo kye mugenda okwogera. Naye olw'okuba nti ennaku zino akatengo kangi nnyo n'abantu abasinga obungi bagamba nti zirinda bolwange tawamusiba emmere ey'eŋŋombo Museveni gy'asinga okwagala nti buli omu nnaasiwa omukange naye ng'ate n'otamanya nti ekiri atabala ekigenda kuli asigadde ewaka. Bino ebintu bitandise bitya okwonoona n'okumala amaanyi mu bintu byonna. Gwe omuntu ali mu ggwanga ery'Amerika njagala ompulirize bulungi nnyo. Ffe gye tuba tukuze gye tuvudde nga tukula tuwuliriza ekigambo kye bayita Yuna. Ekigambo Yuna nga kyamaanyi nnyo nga n'Amerika kennyini ng'eggwanga bakitya kyaliwo organize kina abakulembeze abaasoma ab'amaanyi abasobola okwogera oluzungu n'ebyenje ne bigwa. Yoseeri yamanya nti Yuna agenda giyingiramu atyo gisaanyaawo eveemu abantu. Yoseeri kye yakola kwe kukwata omusimbi ogutokomokanga ebire n'aguteekamu n'enkwezenge ne bayuzaayuza Yuna yasigala ya bituli to the extent nti Yuna egenda tutuuka ng'okukola kye tuyita invitation okuyita abantu okuva e Kampala okwetaba mu nkuŋŋaana za Yuna nga n'American Embassy oba migration tekyakkiriza kuwa bantu visa okugenda mu Yuna kubanga tekyalina mulamu Museveni yagiyingiramu n'agisaanyaawo oyo gwe bayita Yoseeri. Era gwe ali mu Amerika njera kubuuza abasinga obungi bitundu ng'ana bitano ku buli 10 bagenda mu Amerika mwayitira mu Yuna naye Yuna yekyali Yuna eri enkambwe ennyo eyakolanga resolution negiwuleza ne mu ssente negiwuleza mu White House buli Amerika n'agamba nti yes Yuna eyogedde kati buli ajja mu Yuna asibira mu State House Entebbe boogera lu Japan ludicha kubanga ye kyasinga okwagala tebaagala kwogera ku nsi za ggwanga. So Yoseeri yamanya nti nina okusaanyawo ekyo kye bayita Yuna n'akisaanyaawo ampakanya oli mu Amerika oli luddawa noonyeza ku kigambo kye bayita Yuna kubanga yakizikiza kubanga ye master plan ye. Tugenze ku nkoba za mbogo. Nkoba za mbogo abasinga obungi mujjira nkoba za mbogo kyeki. Nkoba za mbogo ng'erinnya lyakyo oluganda olutuufu nkoba za mbogo zejja zokka mu bunnya. Nti embogo bwe banga etubidde ebiseera ebisinga amaliba gaayo gigatira nnyo okubanga giyisibwamu gye gagiyisiddwamu oba mu magulu oba mu mayembe ne bagisika mu bunnya mu erimu kyetuyita nti oba enkoba z'embogo zejja zokka mu bunnya. Kati enkoba za mbogo zino bye bibiina by'abavubuka Abaganda newe nga tuli Muganda ng'omanyi obulombolombo n'empisa ow'Abaganda era wakyetabangamu. Bino bibiina by'abasajja n'abakazi abayigirivu abaasoma ku mitendera gyonna okuva ku primary, secondary ne ku university. Bano ng'omulimu gwabwe gwalinga kwagaza bantu bonna Baganda n'abatali Baganda embeera obukozi n'okwagala obwakabaka bwa Buganda n'obwakabaka obulala bwonna. Mayiga bwe yategeera nti guno omutendera nina ogugjawo nga naye mwe yayita okutuuka nkoba za mbogo n'amusaanyaawo. Ekyo kyabaleetera kye tuyita paper spray
kyabaleetera naye enkuba z'ombogo oli gino yazisaanyaawo. Tugenze ku Buganda nkerettanyi oba ku Baganda nkerettanyi. Baganda nkerettanyi nno bano abasajja n'abakazi abazaana mu Bwakabaka bwaffe obwa Buganda okwetoloola emyaka gyonna gye baddewo. Abasajja n'abakazi bano babadde nnyo basaale mu kuzimba mu kuzimba gamba n'okulabirira n'okuyooyoota embiri zonna eziri mu masaza okusingira ddala Ssaabasajja Kabaka essaza ly'anaasiisiramu ng'agenda okulambula abantu be oba okulambula emirimu egikolebwa mu masaza ago. Gy'emirimu egy'emikulu egya Buganda nkerettanyi. Naye abasajja n'abazaana bano ennaku zino baasindikirizibwa Charles Peter Mayiga n'abasindiikiriza era ky'ovula nti amasaza agasinga obungi Ssaabasajja Kabaka ne bw'agenda okukyalayo bano Baganda nkerettanyi tebakyasobola kuzimbira Ssaabasajja Kabaka wadde okuyooyoota embiri mu abagenda okusula, kubanga Mayiga yakimanya nti alina okusooka okuggyawo amaanyi gonna agaali emmengo nga gaali gakingiriza Ssaabasajja Kabaka n'agajjawo, oyo naye n'akisaanyaawo. Tugenze ku basajja n'abakazi abazaana ba Kabaka aba Bangawa. Bangawa bano nno be basajja n'abakazi abayinanga ekibiina ekibagatta nga bo bano banneekolera gyange baakoleranga mu butale mu takisi mu akeeri ludda wa. Bano nno ba Bangawa baali basajja n'abakazi enkwatangabo nga bo tomalaga bayingiramu n'ebibuuzo babibuuza. Era Ssaabasajja Kabaka yabeeyagalirangamu nnyo, yamanyanga nti bw'atambula nga bano we bali atuwa kigenda mu maaso era ajja kuba nti mugumu nnyo kubanga baali bamwetooloola okuba nti bamukingiriza. Naye gye twakomekeza nga Bangawa nayo bagisaanyizaawo olw'ensonga nti Mayiga yategeera nti Kabaka bw'abeerako abantu abangi nga bamukuuma tekijja kuba kyangu nnyo ye okutuukiriza emirimu gye era kino nakyo n'akisaanyaawo. Tugenze ku ssubi lya Buganda. Ku ssubi lya Buganda bano baali abasajja bavuzi ba boodabooda abaakolanga omulimu gwa nakyewa nga n'amafuta bageegulira. Bano baakeeranga ku lubiri ebbanda ne babuuza program bweneba oba enteekateeka ya Ssaabasajja Kabaka bw'anaabanga atambula either okujja mu Bulanga emmengo oba okujja emmengo ku mikolo oba okutuloolesa amasaza gonna Kabaka gy'aba agenda. Bano baavuganga okadaza abo baze tuyita boodabooda oba mu Luzunzi baze tuyita pikipiki ku bwerere nga bakulembeddemu Ssaabasajja Kabaka n'okwolula amakubo weppo n'okudigisa n'okuteeka omudigido mu ntambula n'essanyu ku Ssaabasajja Kabaka wanaaba atambula. Abantu bano bw'wabeeranga ku kkubo ng'olindiridde okulaba omutanda wasookanga kulaba emmotoka ez'abantu ssekinnoomu eziggiddwamu enzigi eziriko bendera za Buganda, abeesibye embugo, engoma zivuga nga basajja n'abakazi basanyufu nnyo. Naye abantu bano gye bwaggwekereranga yali omukulembeze waabwe Mayiga amaze omwekengera n'akolaga n'akabinja k'abatujju abali mu Buganda aba SFC. Omukulembeze ono yayitibwanga Maliba n'akubibwa oba n'attibwa mu kabenje bwe yali ng'ava ebbanda okufuna program okumanya Ssaabasajja Kabaka bw'anaatambula. Era okuva omugenzi Maliba olwo yatolebwa ng'ava ebbanda okulaba program Ssaabasajja Kabaka bw'anaatambula, munnange ssuubi lya Buganda we yakoma. Y'ensonga lwaki temukyasobola kulaba abantu beetoloola Ssaabasajja Kabaka omubugiriza, kubanga Mayiga yamanya nti olina okusooka okuggyawo bano abantu osobole okuba nti otambuza ekintu kyonna nga bwe kiri. Tugenze awo nvuddewo tugenze ku nsonga endala. Njira tegeeza mwenna Abaganda ne Bannayuganda mwebale kusaba. Okusaba mwebale kusaba naye ng'ate bwe mwegeka amaaso n'okuba abeegendereza ennyo. Ekintu kino kibadde kyangu okusookera nze nja tutwala okwebaza kwange ng'omuntu mwenna Abaganda abaasonda obuuma bwammwe okuzzaawo amasiro ga Bassekabaka e Kasubi. Naye munne nga omanyi nti ku mbaga tekubula musiiwuufu butyo ensimbi zonna ze mwasonda obuuma Charles Peter Mayiga yaziteeka ku kittavu kye era mwagaggawalidde ng'era bw'ayambala obusuuti obwawula ettaka lya Buganda. Ensimbi ezo n'azikolamu ebibye kubanga musajja mugaggafugge ng'akozesa ensimbi za Buganda. Naye njala okubaza ekibiina ekirabirira ebintu byonna ebyobuwangwa oba bye tuyita heritage sites okwetoola ensi yonna ekya UNESCO. Mwebale nnyo mubalire ddala abasajja n'abakazi omuli abazungu bakyeruppe boppo ne bakaddugala abakoze omulimu ogw'enjawulo okuba nti we twogerera amasiro ga Bassekabaka ag'e Kasubi gandibanga gawedde era nga gasuubira okwanjulirwa Ssaabasajja Kabaka gye bujjako mu mwezi ogw'omusaba mu gw'omunaana mutongole either gaggulibwewo. Naye mukimanyi nga bulijjo nti abasajja bano beebuzaabuza ng'abafuka banaaba, naye njala bategeeza nti amasiro ga Bassekabaka ag'e Kasubi gandibanga gasigaddeko akaseera mpawe kaaga okubanga gazizibwayo obutongole nga bwe gaali, kubanga UNESCO omulimu yeegukoze teba muntu yenna akolimba.
nti wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga kubuma bumwasonda bwebuzimbye amasiro ago nedda. Sente zizimbye amasiro gano zibadde za UNESCO, ekitongole ekyensi yonna ekikwasaganya okukuuma ebintu byonna ebyennono ebyobuwangwa n'ebikadde byonna ebijjukiza abantu ensinga bwe yali nakati bweyina okuyimirira. So UNESCO yekoze okuzimba amasiro g'ekasubi gonna okugamaliriza era mbategeeza officially mu gw'omunaana oba mu gw'omusanvu gandibanga gaggulwa mu butongole okwasibwa nnyinigo Ssaabasajja Kabaka Magulunyulwa ne Muwendo Mutebi. Njagala obebaza mwenna Abaganda abasonda ettaffaali newankubadde lyabulankanya muzennyanya naye ngira bategeeza amasiro gano mu gw'omunaana gandibanga gaggulwa mu butongole naye tulina okwegendereza ennyo kubanga ssekawuka kaali kakulumye bw'okalaba odduka era linda kiggweyo mu butyafu mitambo obwo. So tulina okubeera abeegendereza ennyo mu ngeri oba endala olw'ensonga nti abasajja balina obusungu ku nsonga za Buganda ne babuuza obusungu babujja ludda wa. Omuganda obusungu babujja ludda wa we wasibuka entandikwa ya video kamalina okunywa ku mazzi. Kati video etandise nazzi kuno abasoma ebyafaayo kye tuyita history mu Luzungu, mu Luganda ebyafaayo. Tukimanyi nti ffenna bakaddugala okwetoola Africa buli omu ayina gy'ava okujja okwetyebeka oba okutuula w'atudde essaawa zino. Omuzungu ye Magulumeeru n'agamba kanteekewo ensalo ezibawula buli omu osigale nga tosobola kuyingira mu nsalo ya munno kwe kutwawulamu ffenna n'agati bano Bannakenya, bano Batanzania, bali Bakongo, bali Basudani naye nga waliwo mu ntandikwa waliwo kye tuyita the migrations of Africa. Abantu amawanga gatambula ekyovula nti bw'otoola Africa osanga ebitundu ebimu by'ensi ebya Africa nga boogera ebigambo 10 byayogedde gwe alimu akantu k'omuntu oba ak'abantu ebigambo 3 obiwuliriza n'obitegeera kyaba ategedde. Butyo n'amawanga amalala nago bwe geetoola mu bitundu ebirala by'ensi omuntu bw'ayogera olulimi lw'ayogedde naye apiikingamu ebigambo byababutegedde kubanga abantu abasinga obungi baasaasaana nga banoonya b'okutuula. Y'ensonga lwaki osanga amawanga gamu g'Abaganda Omusoga atuuliriza, Omunyola atuuliriza, n'Omutola atuuliriza, n'Omunyankole asobola otuuliriza. Bw'ogenda South Africa, Zambia, Lesotho, Wawa, bw'ogenda okulya nga abasajja boogera ddala Oluganda naye ng'ate enjawulo ntono nnyo ku bigambo biki ebyogerwa na biki ebifaanagana ku kigambo ky'abayogedde. Kati tuzze wane waffe bulungi nnyo wano wejjagala otegeere omanyi lwaki Omuganda bakuwalana era lwaki bakutta. Weebuuze okuva mu 1962 bwe twafuna obwetwaze lwaki buli muntu yenna ajja okufuga eggwanga Uganda esitoomi ejjoogo effutibizi aliteeka ku musajja na mukazi Muganda. Muyina ekyama temutamanyi kankibanyonnyola olwaleero. Omuzungu Magulumeeru Omungereza yamanya nti eggwanga Uganda yalituuma erinnya Pearl of Africa. Tiyalituuma nti alituumira Amaaboka, Amaserengeta oba Bukiikaddyo. Yagituuma nga asinziira mu wakati wa Uganda mu kitundu kye bayita Buganda. Lwaki yakituuma? Yakituuma olw'ensonga nti waali ebibira bikutte, waali amazzi g'onywa nga teweetaaga gafumba, waali omuntu ayaniriza nga teyeetaaga kumanya ovudde ludda wa, waali obuwangwa n'ennono, waali obukulembeze, waali ettaka n'ebyobugagga ebitudde mu ttaka era ebitannasimwako wadde essaawa n'emu. Ensonga lwaki buli mukulembeze ajja ateeka effutibizi ku Buganda lwa nsonga Buganda ng'ekitundu kyekimu ku Uganda kirina ebyobugagga ebitalinaalina. Ebyobugagga bibiriwa? Ekisooka kirina abantu, kirina ettaka, kirina ebyobuwangwa, kirina ennono, kirina ne kituyita ebyobugagga eby'omu ttaka. Obadde okimanyi nti ebyafaayo ebyawandiikibwa byonna mu records biraga nti Buganda etudde ku mafuta amayitirivu
Ansoke malino okweterezaamu ko teri ajja kigamba. Omugenzi Obote owokubiri yakimanya. Lutwa yakimanya. Idi Amin yakimanya. Ba Paulo Muwanga bonna bakimanya. Yoseri yakimanya era agenda okukikola okuyingira mu nsiko ng'alwanirira kutwala ttaka lya Buganda. Naye nga n'omuzungu yasooka okwagala odditwala n'alemwa. Ekissa Abaganda si lwakuba nti waliwo gwe mwakola ekibi. Ekissa Omuganda bya bugagga nti singa banaatandika obbisima Buganda ng'ekitundu mu myaka 20 esobola okukulaakulana esinga ne Dubai nga nna bugisi mufungize. Balina okutula ebyobugagga bino okukola programu zonna ezikendeeza n'okutta Omuganda yenna nga bakisoboka basobole okutwala amataka gano. Kati ekikussa ttaka nenga ekikussa tomanyi kya bugagga kiri mu ttaka kikussa. Buganda etudde ku mafuta. Buganda etudde ku golodi. Buganda etudde ku diamond. Buganda etudde ku uranium ekyobugagga ekikola ekisimwa ekikola mu bbomu namuzisa. Ekyobugagga ekirala bano kye baakola okusaanya Buganda ali etudde ku green belt ng'erina ebibira okwetoola Buganda yonna ebitojjedde nga n'enkuba ne bwetonya omusana ne gwaka Obuganda tebubulwa mmere. Embeera y'obudde nga tekyuka. Wayitanga ku Masaka Road okudde Masaka ng'embeera yeeyo. N'oyita ku Mityana ng'embeera yeeyo. N'oyita ku Bombo Road ng'embeera yeeyo. N'oyita ku Hoima Road ng'embeera yeeyo. N'okwata e Kayunga ng'embeera yeeyo. N'oyita mu Mabira Maama ng'obudde bwebo. What happened? Gende sese wali ebire bitudde nga byonna omusajja yabisala byonna n'aliteeka wansi kubanga ekimu ku ky'obugagga ekyali kyeyuniza Abaganda byali bibira kubanga byalingamu ebimu ku ebintu ebikozesebwa mu Buganda. Gamba ng'omwali emiti egy'omugaso, omwali ebisolo, omwali buli kimu kyali kyetaagisa nobisaanyaawo. Kiki ekibattisa? Golodi ali mu Buganda atamanyikiddwa bungi bwe. Kyensonga lyo kyebattisa. Amafuta agali mu Buganda tegamanyi gali Bunyolo, tegamanyi gali Muleke Albert. Yensonga lwaki buli mukulembeze ajja atta Muganda. Yensonga lwaki buli mukulembeze ajja ayagala kukyusa ttaka lya Buganda difula lya gavumenti. Mubadde temukimanyi. Yensonga lwaki Museveni ayisa budget ku budget nga ssente zinazikozesa okugula ettaka lya Buganda by all means oba okulisengako by all means by force okulitwala. Naye nze nkubuuza mukulu, ettaka lino ogenda ditwala, ogenda diteeka mu kiwalaata kyo, ogenda diteeka mu kiteeteeyi kya Jeneti, mu birevu bya Muhoozi, mu mpale za Natasha, olitwale oba gwogenda ditwala wa? Kinkubuuza. Kati kamba somero beloti y'amafuta gano jeri gye batayagala bagamba. Ne wonna mugenda kutegeera lwaki wali obuvuyo. 1. Ekire Sese Island ekyo kyo banyini kyo bajja kibanyumiza. Obizinga byonna bikola Sese bajja kibanyumiza. Mubende sigenda kwogera Mubende mukimanyi ki ekiri Mubende. Beloti ye Mubende yonna jangu Kasanda jangu yingira Mityana yingira Gomba waliwo golodi ne diamond n'amafuta. Kwata Mubende jangu ojja otema ujja yingira Mityana Busujju Gomba diamond mafuta. Ompulira bulungi nnyo. Sala yingira Mukono kwata Mabira oyo nekyagwe tandika ebiro yingire Kayunga awo wonna watudde ku mafuta amayitirivu ennyo. Yensonga lwaki buli wali akavuyo k'ettaka omusajja oyo yateekayo Abanyarwanda ettaka balitwala ku kifuba. Kati Danna Kaseke gwe weebuuze lwaki mu bitundu byonna eby'eggwanga mu Buganda lwaki
Kisawo Vuga yakwata Nakaseke n'akwata bendo ebyo nalyo n'olukoola. Watudde ku by'obugagga eby'omuttaka by'otamanyi naye tebaagala bisimakati kubanga bakimanyi bajja babuusa. In fact, mu records eziriwo ziraga nti singa Yoseri yagezaako okusima eby'obugagga bino nga bukyali, Abaganda mwandyesaza akajegeri ani baleta wangala na bukulembeze. Ne kati kyalina okukola kwe kutwala ettaka lyonna ng'aligula batuuke okuba nti balikyusa nti kati balikyuka nti bya gavumenti bajja mu Maryland ki bo nga buli kimu bakirina. Yensonga lwaki bataata bamaama mufiira ttaka kati gwalitunda nkuwagaba otunda bugagga tomanyi kyotunda. Atunda ettaka mu Buganda otunda bya bugagga tokimanyi. Era kyovula nti abasajja n'abakazi edda batugamba nga totundanga ttaka kubanga bakimanya kubanga ne Ssekabaka Bassekabaka wonna basinga obungi bamanya Obuganda ebintu bye butuddeko nga bingi nnyo omuzungu ebimanyirawo nga byagala bijjawo. Ebitundu ebibeeramu amafuta ebiseera bisinga bibeera n'entobazi. Buganda 50% etudde mu ntobazi. 50% Buganda yeetoloddwa ntobazi. ne dividing omu ebibira ensozi n'omuseeko mutonotono. Naye ensozi si nnyingi nnyo era buli wali olusozi awo wansi w'olusozi waliwo ekintu ekiriwo mwe kimutamanyi. Ngera ekiri mu Busoga kyafaanizako ekiri mu Busoga eyo. Era n'Abasoga mwegendereze nnyo okwambuka mpaka Mbale ensozi ze mulina ziri buli kyabugagga ekyetaagisa. Ne temumanyi. Kati bano abasajja badda mu bitundu nga mu bitundu by'e Busoga ne bagenda wayingira Mbale eyo Muganda Museveni n'akwatayo amataka basemayo Golode gumule Golode basema. Wane tugenda wano mu bitundu by'e Mubende Muganda Museveni n'akwata basema Golode. Ebitundu byonna bali mu kusima asema bya bugagga kati ensonga lwaki batwala amataka gano kubanga bakimanyi ki ekiriwo. Ekyobugagga kye bayita amazzi. Okibayita amazzi nakyo water. Ndoza mu Africa Lake Victoria Mbaseera bidde yesinga supply y'amazzi agali ku mutindo gw'ensi yonna agali fresh nga gotogafumba n'oganywa bunywi. Bulijjo mwebuuza lwaki amazzi gano Uganda tegalinaako buvunaanyizibwa. So nga ate yandibadde kyabugagga ekivamu musolo buli mwaka eri ensi ezikozesa amazzi gano. Gamba nga Ethiopia, tugenze ku Misiri, tuzze ku Sudaani n'ensi endala zandibadde zisasula omusolo okuva ku mazzi gano gonna agavamu gava yonna Misekosi ne gajja gayita ne gayingira mu Victoria gayina mu ne galyoka galega ne gagenda waggulu. Naye omuzungu olwefutwa nefugabbi yasalawo ero Buganda agijjeko obuyinza obw'amazzi n'akola endagaano n'ensi ziri gye galaga nti amazzi tugabawadde mugakozese teri abayinako obuyinza. Yensobola ki Egypt akwata ku mazzi tujja kulumba 10 ku 10 naye ng'amanyi gye gava. Mibiwandiko ebikusike bendabyeko biŋŋamba biti nti Buganda nga yakedde ku makya neyeesala ku Uganda n'etandika okujjayo empapula ze bamanyi entuufu nti kuliko ebyobugagga. Uganda teyeetaaga kukola ssente mu IMF, teyeetaaga kukola ssente ku America, ku Bungereza, mu World Bank. Ebyobugagga byerina bisobola ogikulaakulanya mu myaka 3 n'eyita ne ku Dubai weeri era nga buli Uganda asobola okufuna akamwanyi, okufuna ebyobulamu, okufuna ebyensoma, okweyagala mu nsi yaabwe nga teweetaaga genda kuba kyeyo wantu wonna. Nga bwe kiri e Dubai nti bannansi baayo bafuna ku ssente zaabwe tebeetaaga genda bweru kuba kyeyo. Ng'ekiri e Saudi Arabia bannansi be tojja munete bamukwadde mu nsi gundi abadde ali Aida ndi Sodali bafuna ku byobugagga byabwe. Nga Bungereza bwe kyafuna emisolo ku nsi zonna ziyawambako kubanga bakikozesa fujjo kati ye process eyo ensi engeri gye zikolamu. Ekitundu ekirala eky'obugagga ekiri mu Uganda ky'ekitundu kya Bunyoro. Ekyo kyo yakisiranya n'akijjawo. Kati njagala mbazanyira akatambi kano nga sinagenda ku information endala mukakase nti bano abasajja baamanya nti bava mu nsiko
balina kutwala ttaka. Bino ebigambo si byange, by'omu ku yali political commissioner nga nakyali political commissioner era nga ye political designer wayo seriti bahabulwa wadde ebigambo bino byogera. Muwulize buli akatambi kano kali mu Luzungu era kabaddiza mu Luganda. Agamba bw'ati. Agamba nti Yoseeri ne babbi banne baakozesa amaanyi okutwala ettaka lya Buganda ne baliwa abalaalo abakumirako ente zaabwe naye nga balina ebigendero eby'enjawulo. Njagala kusooka bannyonnyola akantu kano mu Luganda ngenda okukazanya buli omu nga kikuli mu mutwe. Omayimba ga programu zimugala Lumbuye akola propaganda, sikola propaganda. Ekiri atabala kye kiri n'asigadde waka. Ebigambo bino bya retired Kano Chiza Besigye Kifeefe, political commissioner eyali ali mu bantu bano nga kye baakola kyonna bakimanyi, design baali bagimanye. In fact owners yazanya big role gyazanya mu kulebeza abantu bano wano y'amaanyi nnyo. Nkunyonnyodde nga sinakazanya kakunyonnyodde mu Luganda nti Yoseeri famire ye baava mu nsiko nga balina ekigenderero okutwala ettaka lya Buganda n'okutwala ettaka ly'abasajja Baganda abalina zifaamu okwali ente n'ebyobugagga bye babiwa abalaalo by force. Nakati bakyakikola. Nanka bazanyire mu kategeere. You see, the guns in the cattle corridor, the way they were deployed there, arose from the capture of the ranches from people who had acquired ranches in the 1960s. Yes. The massacre ranching scheme, especially and extending, to all those areas of Maogola, Zimbabwe, where these were ranches that were owned mainly by Baganda ranchers. But and they continued even to Buluri. There were ranches in Buluri areas, and they were taken over by force by government and redistributed to other cattle keepers. They called it a ranch restructuring scheme. So land was grabbed. And grabbed illegally by the state, because these people had their titles, had invested in the ranches, and the government grabbed the ranches and distributed them to some cattle keepers. Now, fearing that the owners of the ranches would aggress the invaders of their ranches, they armed the grabbers, the land grabbers, so that they protect themselves from the landowners. That is so ironical. Doctor, that is extremely ironical. Yes. You're trying to say that someone is siding with injustice. You are supporting the person who's stealing from the victim. Absolutely. Now, of course, Mr. Museveni has always tried to justify his action, his illegal action, that the ranches had been formed in disregard of the traditional people who had been grazing in those areas, that the ranches had displaced the cattle keepers in the first place when they were created in the 1960s. Because you see, which is a debatable issue, because those were areas that were infested. Nkola programu zino mu wiki nyinza okukola programu 3 nembawa information nengenda neneebaka mu bitanda byange n'ensirika nembaga nti Museveni ayingiza abasajja n'abakazi mu Uganda n'akwata ssente z'eggwanga n'azibawa n'abateeka ku mataka n'abawa n'emmundu mga ekyo tekisoboka. It is impossible. Ono political commissioner kati ye designer abyogedde kati gobo wakana kibye tubagamba.
kyenvudde mbagamba Yose yabagamba bangi si bangi lwa mundu. They are many because they are holding guns, but they are little in numbers. Akabinja ka Museveni, they are little in numbers, but because they are holding guns in their hands, that's why you see that there are so many. They are not. In fact, they are just numbered. Bali mu namba ntono nnyo. The moment you get those figures abantu balinga 12 and you put them down, the rest will free the country immediately without any question. Nchidam Yoseri ajja n'abeera ku TV n'atandika okulumemba nga kanga kubanga akimanyi. The only tactic method he used is to scare people from what they don't know. So if you know exactly what is taking place in the country, you'd have waked up before we reached in such a level. Nchidamu Museveni akimanyi engeri yokka ey'okutiisa omuntu muwambe mutte bakange naye nenga ate bakanga basinga obungi yakimanyi era akibagamba si bangi lwakuba nti bakozi bayine mundu bazuwane bannansi abala okubayambako ne batono nnyo mu namba. In fact bano abatawanya bali abantu nga 10 bw'ojjako abana wa5 abasigadde badduka buddusi. Bibyo mbiwulidde si bigambo byange bulijjo mbibagamba ng'obujulizi tebunnava nga Lumbuye yakola propaganda. Sikola propaganda, mulina bye mutamanyi bye mujja okumanya ng'obudde bugenze ate mutandike kaba twaha tulege kubanga tetwamanya. Mu kkooti baga nti obutamanya tebukugisaako musango. Gwe n'okola obulabi video eno ku Facebook kwekuwa ekizibu naye ng'ekyogenda kkaaba ng'empologoma eyita mu muliro. So nga nebembese by'eddemenge tulugunya banne waayo bakabatenyega. Mufo ky'okukwata nusu 15 ogula data n'owuliza ebintu bino nti ekijja omanye kinyaga bitondu bw'omanya information tekisobola kutwala surprise oba tekikunyiga nnyo than keeping quiet. Oli mu diaspora n'ettaka ly'obwojjajjawo acres 10 balitutte, you are just keeping quiet. Oli mu diaspora olina eka y'ettaka bagitutte, you are just keeping quiet. Ne tomanyi value ya ttaka. Nabagamba ekyobugagga ekisinga mu nsi yonna bakiyita land, not house, not vehicle, not man on account. No! Ekyobugagga ekisinga mu nsi yonna lye bayita ettaka kuba ne bw'onooba ng'ogenze Kaganga bakuziika ku ttaka lyo. Gwozaaki bw'ofa tobuuka n'ogenda mu ggulu bakuziika mu ttaka. Nze mbuuza golooza lwaki bw'ofa tobuuka n'ogenda mu ggulu bakugamba nti omwoyo gwe gugenze gw'osigadde bakuziika ku ttaka. Kyekyobugagga ekisinga. Ne lwolamba simenze nvuga Mercedes Benz simanyi nvuga Hammer. Ttaka terikola accident, Hammer ekola accident. Enju tetomera. Enju basobola ogitomera. Kibuyaga ajja n'agitwala ettaka tebalitwala tegenda ku kibuyaga talitwala. Mwenna bali mu diaspora wano windi abagagga tebabeera mu kibuga babeera ku faamu zaabwe eyo. Abali mu America munjulira abeera mu bibuga bantu bana babulijja abanaku abasajja abagagga tebabeera mu kibuga babeera ku faamu zaabwe. Yensonga kikoso nabagete bana abasajja olw'okutala bavuga emmotoka ne baddewo zimpa enkoni kati bali stranded tebalina we bayita. Amakubo gonna gaafudde. Kati gwe Omuganda okimanyi lwaki mayiga ali Emmengo. Omuganda okimanyi lwaki mayiga bukyanga abeera mu Bwakabaka emyaka giri emyaka 2 giri yabeera nga ali mu Buganda ayiga afuuse minisita akola ki ne 10 gyabadde Katikkiro. Tewali bali babbi ekitiyo kya ttaka kebere jike ne tabula sukali n'agenda okubanga amanyi mission ya Mukama we gye yamutuma. Museveni yabagamba mu 1994 nga amaze okutuddiza waka n'agamba nti if I want to destroy Uganda I will use Baganda to destroy Uganda. That's why he's doing that's what he's doing right now akosa Baganda bennyini. So Lumbuye mwavayo kwogera nimutandika simanyi Lumbuye avula Buganda simanyi Lumbuye ayonola Buganda sina gwe nabagamba ndi muzzukulu w'amazige. Mbagambi musanguli vunani wajajja ngali mpandiikira ne bampita mu lubiri ne nfukamira ne ngalamira bemboko zange era niye nenyeza Obuganda ku nsobi gye mba nakola. Ne kati essaawa zino tugenda batwalaganya mpaka buli kimu nga kiteredde.
ensowole z'abalangira n'omulyanga tasobola kutambula na mulangira tasobola kutambula nga mulangira kitawa akugambye tufe tetuli balangira ng'oyambadde amakanzu n'enkofiira ojja ozunga n'engala mundi mulangira waawa abalangira beemanyi balingako ku nsesere ne bw'onoogimanya ebyoya n'okola otya ensesere sigala nsesere abaganda baganda ne bw'oneefuula omuganda era tujja tutuuka ekiteeka kuba tubula kijja bamuziika ludda nga taliiwo ojja sigala nga toliiwo okitegeera katumanyi wowe tugwa na biki birina okukola okitegeera ne mumuganya okutegeera valu y'ettaka nti obuganda buyimiriddewo ku ttaka bassekabaka baalwanira ettaka eryo singa tebalwana singa omuzungu yalitwala dda in fact the proposed site y'abayisirayiri basooka proposinga bugundi mu karamoja region ne balemwa Queen suggesting bajje wano mu Buganda bassekabaka ne bagamba nedda tekisoboka kikafuwe ne balwana abasajja ne babawangwangusa ne batuuka obbatta kubanga baali balwanirira ttaka ne kati gwe njogera ku kabakatikkiro mu mubbi wa ttaka Buganda Land Board bachole mu maneno n'olumba Lumbuye maamu baweyiwa manda mu mbugo batolumbanze kubanga bagwajja ku emitwalo 10 otandika okujja ku social media ng'otandika okutandika okugera ebigere takwatagana nze tolina kyogenda kunkolako kubanga kyenkubuulira milioni 10 zigenda kuggwa milioni 5 zigenda kuggwawo kikutuukako mu famire yo ate n'abaluisa zomanyi saagala kubalimba Sikingede kuwa na archive katono nnyo bano bakabira ttaka lya bali baliriweera eyo Lidio bali sibako se oli yajja nasibako ettaka akolaga ne RDC akolaga na DPC biri luweero gano gonna mataka najja ali sibako se nyingi Lidio nyomo ndo mugabe gamu natandika okwebuzabuza nga afuka anaaba ate Lumbuye yagambye nja kubyogera mujja byogulira Abaganda twagamba nga tuli mu kulya katonga yajjula kati abasajja n'abakazi bayita eri ku maato abala bayita eno kati bayita eno sayidi z'Essembabule kati wulira ekiri Essembabule kyonna ekigenda mu maaso mu Buganda ne mu Uganda Katonda alabika akinamu omukono ne mujja kukola mpola kino kyekiri mu luguudo alternative channel gye bateerewo kino kyekiriyo muwulirize bulungi mulabe Nanga ngamba okudda muntu osobala eminyaga ozinga mumpalyato ebyaddala ekyo kiri ntuusibwa emiyaga Ssembabule mpaka tukyagenda bakugamba katonga ajjula muli mukulya katonga ajjula ekyo kiri mu alternative route eri ntusirwe emiyaga Ssembabule wano wo baleese ngalabiza nenze mukama kanji baddiremu eno kyovula tebatambula mpenkoli bazireka waka kubanga bakimanyi nti akabi kaboolekedde kati abasajja n'abakazi bayita ate bagenda bagwe kukakata ku kidyeri eno ye waafudde kange gibaddiremu video nze sina buzibu njagibwa information guno wano mvubuka yafudde era yafudde afiddeko oluguudo lwataddewo ne kati labe ekiri ku luguudo lwataddewo abantu mulyoke mutegeere ki omugaso akaguudo akafuluma eggwanga kaliko leeni 2 akakola mu 1963 leeni 2 highway efulumya eggwanga n'okuyingiza mu ggwanga ng'eriko leeni 2 Masaka highway kankabaddiremu
Janja yasaze ente zino zaagudde zifudde wese eriwa bannange aŋŋamba okudda mu ntuuso wala eminyaga ozinga mu mpalyato ebyaddala olaba kuva eri yonna mpaka tukyagenda tegeera Nozamu kitegede kigenda maaso mu ggwanga. Wano nja twala omukisa gwange okwebaza abasajja n'abakazi abali mu mbeera z'okugenda okutabaala. Njala kubaza mukozi omulimu gw'amaanyi nnyo mwe bali kutabaala. Museveni woyinza okuza nti otusinga okutegeera n'obulogobo naye eriyo abatabaaza bali mu kutabaala kiro na bisana. Gwebuuza abalogobo waki tebakyajja mu Uganda kye kigenda mu maaso. Emigga egyo gisinga obungi mu butamanya bwammwe mu mwajja buzinga kitengejja bwana ajja ku mazzi nga kuba temulina mirandira wansi. Temwamanya Buganda buyina empewo ezaali zebukuuma. Temwagezaako nnyo okukola omukago nazo ne muzeerabira. Naze empewo zaddeyo gye ziyina okubeera. Nabagamba mwe abagende wonna Kayima taliyo yasenguka tajja kudda kati. Ne mbagamba bagenda ku lusozi luno olw'esayidi zeno olw'olusozaani ne mbagamba nalwo empewo zaako zaasenguka. Ne mbagamba era n'abasajja n'abakazi abali mu okukola okutambula n'okutabaala ku lw'empewo za Buganda zitereeza era zikola. Gwe weebuuza mu myaka bukyanga gibeerawo kino nga kiba tekibera abasajja bali mu kutabaala. Bali mu kutabaalira Obuganda bagezaako okuzingula emizingo gyonna Museveni gye yakola okuzinga kubanga simulogo mulwadde mwe bali kutabaala. Mwena abazaana ba Kabaka asobola tabaala asobola okulootalootolola mutegeeze abantu ki ekyokukola. Museveni tumukubala badda basitayiro banda byabufuzi babeereyo ensonga z'obuwangwa neno namwe mubeereyo. Naffe aboogera ku mitimbagano tujja kwogera agwe kiruma agende yeetugire kumenya kuba tetuna kyakkola. Mulidde bulungi nnyo nammwe mwenna buli omuntu ngena kyokola oli mu kutabaala muve ku baffere mugende mudde ku nnono zammwe kubanga ennono kyekikulu. Ennono kyekikulu. Gwanedde ne weebuzaabuza ng'afukaana abo ojja kulwawo oli mu ttawuni toyina ssente okola lubaala akuluma tomajjo akudda ojja kunaba kugwokya kuba teri agenda kusabira otereere. Muyina okudda ku nnono muyina okukola buli kimu ekisoboka okuba nti ensi yammwe mugyagala. Muwulidde bulungi nnyo n'olw'ensonga eyo mbategeeza ekigambo kimu. Eno ensi ffenna tuyitako buyisi akawa yagikowa tuli mukka. Luwanirira ensi yo ng'ensi yo tebannagitwala. Luwanirira bazzukulu bo nga bazzukulu bo tebannabatwala. Kubanga gwe omaze okumulisa kati olinga ekireka. Naye eriyo emiti emito egitalina kye gimanyi. Musomese abaana bammwe mu Buganda, musomese abaana bammwe ennono n'obuwangwa bategeere kibali. Muzina ensi z'aba magulumeero basomesa abaana okubabulira ensi yabo obuvo n'obuddo bwayo biki bye yayitamu. Naye ffe waffe n'osanga omwana Omuganda nga tamanyi wadde okwogera erinnya lya kitaawe wadde erya nnyina, okwogera wadde taata we bajjajja wadde okutambulako essekendi sebbiri nga n'Obuganda tabumanyi. Kiki kimwagaza? Ensi lwaki mugisudde? Lwaki muvudde ku nnono zammwe? Lwaki muvudde mu kwagala eggwanga lyammwe? Olw'obumpwaki bwe muli mu kulya bujja kuggwawo ensi teggwawo. Mubatunulira buli omu okutte passport ogenze kusaba visa. Njala genda mu Canada. Canada kikiggwera. Canada yaliko nga Uganda. Naye abasajja n'abakazi baagirwanirira okutuuka weeri. Kati gwe tosobola kwogera wadde ekigambo n'ekimu. Visa Canada osaba yaki? Yesobola kibakubuuza ogenda kukola ki e Canada ovaayo ddi era oyagalayo ki? Kubanga there are those people who fought for Canada to be where it is right now. So that's why whenever you're going to ask for a visa or pray for a visa, they ask you a lot of questions because they know those countries, they are stable because there are some people like you, I, myself, and others who fought for that country. Abazirwanirira. Nyoli nave ku TV, muleka kwogera ku byabufuzi, nja kubambula oba oli mukwano gongo balyani. No saba visa America, ngenda mu America kyekijja okuggwera. America already Indians banyini bagibagobamu. They are nowhere to be seen.
and 80% abantu abali mu America bonna ba foreigners. They are foreigners. The indigenous. They remain nowhere to be seen. Neyo saba visa ya America ninga bajirwanda we bali. Bajirwa family zaabwe zalwanirira ensi zaabwe. Ogende Bungereza byafe bikulanga ndi balwanira nwanirire. Ogenda mu Europe ensi za balwanira nwanirire. Negwe Uganda ate n'ogana n'okwogera. Not no gati ya saba visa. Wana wentudde n'okusanga osudde bende weera kakujjotuka. Bonna bayinza okuba balina political difference, but the moment it concerned about their country, inland attack, oba ne outside attack, ojja kutegeera kye bayita omuntu wa wano. Basooka ne bassa political differences zaabwe ne balyoka bajja omuntu ogwo azze n'akasefuliya, azze n'akambe, ow'akajiiko, owa gambuutusi, ow'ekikopo ne bajja n'ayingira mu ssasu ba mu ttanka n'ayingiramu nalo. Ne gwe n'okwogera bakutiisa. Ate gwe ayogera waliwo abakulumba kubanga bo bafunamu miliyoni 2-3. N'obatunda n'omutwe ne gukuluma kubanga ye akimanyi nti bwe bamuwa ssente 15,000 ajja ku TikTok ayogera alinga amayembe ga nnamba gano. Ensi gy'osaba visa okugenda bw'olwa waagirwanira. That's why bakubuuza ebibuuzo bingi okuyingira mu nsi eyo. Bakubuuza ofuluma ddi wagiza kukola ki wano. Kubanga temwagala kumanya. Amazima gabafuukira ekizibu ayogera amazima gomuyita omukyamu. Ajja n'obulimba gomuga nti ye mutuufu. Ayogera gomutta. Ate ayogera gomufuula nti ye muntu omulungi kubanga mwagala kufuga mbuzi. Tujja kwogera mpaka embuzi nga zizeyo ebiralo byazo. Kubanga tumanyi zino ensi ze tubaddemu tuyizemu ebintu bingi nnyo nti osooka kulwanirira nsi nga tonalwalira kintu kirala kyonna. Osooka kulwanirira nsi yo nga tonalwalira kintu kyonna. Mwana gwe ali e Saudi Arabia. Saudi Arabia teyali bwetu bannansi be baagirwa ekyo bula tebagenda bweru. Abasaudi babeka boga nga bafunye visa ngenda bweru. Buli kimba kifune Saudi Arabia okusinzira ku resources ze n'ensi gye balwanirira. Nkubuuza gwe ali e Dubai essaawa zino. Dubai, Uganda yawako Dubai obuyambi bugezi Idi Amin Dada Dubai nga tena kyerina. Gwe mbulira omuloko yali afuna obumbu agenda kuba kye agenda kikubira tudda. Kubanga bakozesa mineral resources okuzimba eggwanga eryo. Ne bagamba toyogera batuufu kubanga balwanira eggwanga lyabwe. You don't have right against them. Nchiddamu gwe ali mu United Arab Emirates. You don't have any audacity and rights okwogera ku nsi ya Dubai kubanga they fought for their nation where it is right now agirwanirira. So when you keep quiet okulwanira ensi bagenda jitwa toncho ogenda kola kyona ogenda kufuna mulwaki mufuna visa ze Dubai bagenda mu America bagenda Canada kubange wamu wabalemeredde kati atefe basobola okugera mutu gambo ate simanyi gundi ayogera bingi bingi nino okwogera bingi bingi nkutegeeza ofuna obwongo Uganda wali siwe ino okuba siwe ino okuba mulina buli kimwe kyetaagisa okulaakulanya eggwanga naye abatamanya nga babatwala eggwanga n'alumba obwakabaka n'abusanya okubanga ye interest yagala kufuuka kabaka n'osanya obwa Busoga n'osanya obwa Bunyoro n'osanya obwa Ttolo obwankole obwa Buganda omuntu gw'ototta wakigwa muteekawo. Do you have a right on someone? Toyina right. So gwali eyo nga gaba n'obusime temwogera ku byabufuzi genda obigambe nnyoko bw'oba oli bulungi nga gwazimba amatama wazimba ennyumba oli bulungi sirika let others speak. Nemutisa abaana makati mulaba kati ate simanyi temwogera byabufuzi nga mudda Uganda bajja bakwata nnyoko gobakwata tebakuta. Waliwo tuna Uganda ne weewuunya. Numirirwa nnyo bajjajjaffe bakitaffe bakojjaffe abadduka mu Uganda ng'ebasobedde mu myaka egy'edda ng'ayagala kuddaka naye ng'atunulira ensi gy'agenda okuddamu.
agamba kale kanfire gibiri nga bafuluma mu kinala bafuluma mu myaka gy'ensanvu ne bagala tufulumya eggwanga embeere tuyimi political instability ze bafuluma bagala kuddaka wena kubira essimu gagamonero muyala kuddaka ebintu biri eka bintiisa gwali yagala okujja mu Amerika tomanya Amerika jola ku TVC eri ku reality genda yo jagitegeera gwagala ogenda mu Canada jola ku TVC mu reality eri ndala nnyo life ndala nnyo gwagala ogende UK jola ku TV ne wotuka ku ground UK yandala nnyo jomanyi jola ku TV byanjawulo Europe joya no kujja mu Europe jola ku TVC Europe jola ba directing otuse wali ndala nnyo Bobera ku TV no laba Dubai gira banga ye egulu yako situko jo kutegera Dubai entufu yeruwa Kawula ba Saudi Arabia bakulagali yego tuke Saudi Arabia jo kuma Saudi Arabia entufu eruddawa gine ensendala ne tugezako bateeka mu mbeera mutegeere timuyina ensi mugirwanire buli kimu wekiri nona janga azimba mata malingange mbate utasupu ku kyoto bwate temulogera ku nsi twogere kuki Guloko muina mentality ya kuwemula buli kimu kuwemula bwe muzimu bwongo mentality yamu yajirwa kuwemula kweyambula kwogera bintu bitatkwatagana ku social media mugifudde kintu kya kuteekako bintu byabumbi yangu bintu binongeze basobola byogerako social media mugifudde ya kuwemulirako kugifuula nti n'omuzungu ayita kunaga what the hell is going on social media platform kuwemula kulagirako bitundu bya chama mabere bubina lugambo ani ya luzani ani ya byani ani yakoze kiro nenga when to come on national matters obuza n'omwana ekibuuzo ku ssomero nga tacya sola kyasobola kuddamu Kura Katonda n'ensi yange mukama akusaba okukingiriza Ssaabasajja Kabaka ne banda Uganda buli omu gyali gyagenda okunoonya ekigula magala eddiba oba obuvumu n'okutegeera n'obuwangazi obw'enjawulo era osobola okutukingiriza abalabe baffe bonna otumanyisa amagenda gaffe n'amadda tukusaba nga bwe watuggyako abasibira mu bo bali abaayita buti otugireko Yoseeri nga naffe bwe tuwekembakemba tusobola okwasaganyiza wamu watuwa ensi tugye yagaliremu naye eri abatubaddeko abalabe basitani bwatusindikira mukama tukeesa lukyanga kukuyamutamu kuba tomanyirwa n'agisaddaaka ng'anywedde wala gyamukutte ku jjoba ate agisaddaaka agirye naffe buti bwe tuli naye nga bwe tugamba nti ekirya taba tekirye n'asigadde ali ewaka alowooza nti ali mirembe tukusaba n'obuwombeefu mukama Katonda yonna gy'oli tukimanyi nti ensi wagituweesa ddembe ate era tukivaamu na mirembe tukusaba bannayuganda bonna bwe bali abagenda okunoonya ekigula amagala eddiba n'abali ewaka oba obuvumu n'okubaggula amaaso n'obwongo bave mu kulimbibwa n'okutiisibwatiisibwa kubanga ensi yaabwe ensi bajja gitola simanyi banadda kuba ne bona ogenda e Kenya togenda fuuka munna Kenya ne bona ogenda e Tanzania bagenda kugala munnayuganda ne bona ogenda e Rwanda tuli munnayuganda ne bona ogenda mu Amerika bajaga nti oli munnayuganda kisigala nti era osigala munnayuganda kale go munnanga ali eyo akinimbuka ng'olinga kamugi etudde ku malaalo ng'ate amalaalo geetuddeko yali muntu ategeera ng'alina ebyobugagga alina n'abaana kati munnanga enjala wetegereze ng'obudde bukyali ojja kifuuwa ng'okizza muntu obusente bwena bakuwa ojja ku social media otandika okumanyira abantu babuzaabuza ku information kiba kikyamu ng'olowooza lwaki buli information gye tukola ku social media bagiwaabya nga tekuli muntu ne bagiwaabira TikTok account z'abaana ne bazijja kuba bateekako information yaffe Kuloza lwaki bawabira accounts ezo Twitter account baziwabira Facebook ne baziwabira bazitwala kuloza lwaki kubanga tuogera ne oli osoma ekitabo kya King osoma ekitabo kya King Martin Luther King okisoma byeyogera bibyabetezaawo abanduga kubanga balina emirembe n'ekyo osoma tosobola kwogera kati embuzi esinga kugogera gisangawo osoma ekitabo kya Malcolm X kikuyingidde embwongo ne tosobola kwogera dde ekigambo osoma kyakyo limbuzi mbula bwoya kubanga Malcolm X mu ku bantu abalwanira abanduga balina eddembe mu Amerika nengo okisoma noga abasajja bali bakambo nyugo osoma kyaki nosoma ku Sankara yalwanira eggwanga lye baamutalwa kulwanira ggwanga lye you can't even speak n'ebigambo Sankara byayogera nengo ozambo Sankara ni musajja wakitokola ngaye bwe yayogera wakitokola ngaye bwe yayokola oli
mu library atudde asoma ku Sankara asoma ku Martin Luther King asoma ku Malcolm X asoma ku basime ba father ba Desmond Tutu e South Africa balonsa apartheid musome Kongo kola actions yakola notuna munadini ambadde omunagiro enatadde biscuit enatadde enkoko bamuga nti yogera ku nsonga z'eggwanga abera bwa bamuyita invitation yogera kuli omukire mu State House nga yambala eminagiro ng'atambula agenda kubanga kye bamanyira kulya buli tebasobola kwogera ku nsonga zirimu ggumba kati njala kutegeeza buli muntu oli mu lulimi lwo bino bye twogera situga nti tulina mirimu tugirina ebyokukola tubyogera n'obulamu bwaffe bwekye bubeera mukkangibwa naye nze sijja kutya abaati okwogera bajja batuulako bajja bafukamirako bajja tola ebibogagga byammwe ate bayina emundu atidde ebigambo kati ate emundu bwenejja agenda kukola atya mbagambe bano abasajja bakugamba nti bangi lwakuba bayina emundu naye batono nnyo mu nnamba to the extent balina amapesa 18 bw'ojjako 3 bajja kudduka Munnayuganda kyasinga okutegeera mubuulire kujja Kiwojjolo na Bia na Lodge ajja kubuulira Lodge zino bwe zifaana kala yazo langi erimu basawa mmeka ne mubuuze kukwatagana ku ggwanga tana kyajja kugamba mubuuze olugambo lwa social media abalumanyi bulungi nnyo update ono yakoze bw'ati oli yakyayo no yakoze bw'ati mubuuze kikwatagana ku bintu bigenda mu maaso mu ggwanga ku economic crisis eriyo kubbula mirimu lwaki abaana batibwa Saudi Arabia tagenda bikunnyonnyola kubanga yamanye ekyo gundi yatulaze empale y'omunda gundi yatulaze ebbeere olwo bamukyaye bamusanze mu Lodge oli yaleese omwana wa gundi mupya what kind of society is this? What kind of society are we living in? Population manyi kunywa mwenge na kujja biwojjolo kuzala wana butayiko program. Wamwe kimwamanyira. Mukama taasa Uganda. Bisigadde buli omu yeebereremu. Kula Katonda yensi yange. Mukama bakomere. Mweraba.